Kisinza okusikiriza okujja okutwegattako mweno programu yaffe eyazuula omuntu noonyezaako abawala ebbanga ddene oba omukyala bwembeera naye naye nga benfuna bonna abayaayi kyekinsitudde kindeete ku Delta TV. tusigire ekifaananyi ky'omuntu oyo gwe wandyetaaze kubanga abalabi abo bwe bali mu nsi muno mwonna. Ekisookera ddala nja kwetaaga omukyala nga musiraamu. Abakyala abo ab'eddiini endala luusi agenda kudda ewaka ng'anyweddemu ku mwenge ng'alina stress ze, ajja kuzaala abaana ng'abaana abaliisa ennyamante ffe gye tutakwatagana nayo enkaafu asitagafulula. Kati ensonga ezo ne zigamba atali musiraamu, omwami mumuwulidde bulungi agambye ebyebutali busiraamu n'ensonga n'azikuwa bulungi. Atali musiraamu mukwano ogenda kuba tukola ki? Atonoonya mwana ono ow'obulenzi. Ekitegeddeko nti mu nsi muno buli muntu yeetaaga omuntu amuleetera okuwulira obulungi, oyo amukkiririzaamu, amuleetera okuwulira nti wa kitalo nnyo, amuleetera okuwulira obulungi, amujjukiza nti kimuli buli kadde. Awo noowe ntuukidde amanya n'eddoboozi Daisy tuuse okuweereza puroguramu yo enganzi zuula omuntu wo. Delta TV kwensinzidde okuweereza puroguramu eno. Tugenda kuba tuyingirawo n'omwana ow'obulenzi, omwana ow'obulenzi sigenda kubanga nkirwako nnyo, agenda kuba ayingirawo mu sitayiro tuwayeewayeemu naye ye luno olugendo alulabya atya, luno olugendo lw'okwagalana alwetegekedde atya, kale atubuuliremu mu nsonga ez'enjawulo kambeede nga mubayungako mu kaseera kano kennyini atuwayeewayeemu naye toviirawo ddala. Okulaba mukwano nange okusanga nnyabo gyebaleko kale nawe gyebaleko oli bulungi ndi bulungi obulamu butambula obulamu tebadde bubi butambula nga bwe wabubala bubulamu omubeezi. Amanya gaffe amanya nze Siraaje Kanaakulya. Siraaje Kanaakulya olina muisiraamu ku Lusiraaje. Ennyabo Assalamu alaikum warahmatullahi. Salaamu warahmatullahi. Obulamu bubulamu omubeezi bubulamu omubeezi watuuse dda. Ki ekisinza okusikiriza okujja okutwegattako mweno puroguramu yaffe eyazuula omuntu wo? Kisinza okunsikiriza noonyezaako abawala ebbanga ddene oba omukyala bwembeera naye naye nga benfuna bonna abayaayi kyekinsitudde kindeete ku Delta TV. Obaddeko mu relationship? Mbaddeko nayo naye nga benfuna bonna bayaayi. Bonna bayaaye n'ogamba ekimala kaneyunge ku Delta TV ebyabwe bya ddala ndabe nti nfuna omubeezi ow'ekirooto kyange. Wazaalako olinayoko ku baana? Sizaalangako. Naye ng'obaddeko mu relationship? Ennyabo. Lwaki obadde tozaalayo kaana? Sizaalangako mwana ye. Oba obadde bubeezi mu bino bwe biti nga towasangako mukyala? Mbadde era siwasangako. Kati oyagala kukifuula official? Official. Kiki ekisinze okukuleetera okwagala okutwegattako wano? Nga biki byokya ebyogamba mu relationship nze bino bintamidde ddala n'ensalawo ne ŋŋamba kansituke Masajja
si makazi mbeere nga nkola ki nga noonya siteepu eddako era otubuulire na muntu ki gwe wandyetaaze okujja mu maaso go tusigire ekifaananyi ky'omuntu oyo gwe wandyetaaze kubanga abalabi bo bali mu nsi muno mwonna. Ekisookera ddala ojja kwetaaga omukyala nga musiraamu. Atali musiraamu tatawaana. Ki ekikwagazza abasiraamu bokka n'osalawo nti nze atali musiraamu kwano nedda? Kineetaaza omukyala omusiraamu. Abakyala abo ab'eddiini endala luusi agenda kudda ewaka ng'anyweddemu ku mwenge ng'alina stress ze naye nga nte nange nezange nze kumbudaabuda antakole ayombe gwe n'eccupa muli muti anywa eccupa tagenda kukwatagana tasobola kukwatagana nange. Ekirala omukyala atali musiraamu ajja kuzaala abaana ng'abaana abaliisa ennyama nteefu gye tutakwatagana nayo enkaafu asitagafuura. Kati ensonga ezo ne zigamba atali musiraamu omwami mumuwulidde bulungi agambye ebyebutali busiraamu n'ensonga n'azikuwa bulungi. Atali musiraamu mukwano ogenda kuba tokola ki atonoonya mwana ono ow'obulenzi. Kati mu ddiini bw'aba musiraamu then ekirala kye wandyetaaze mu mukyala oyo omukyala alina kuba nga teyeddira mpologoma. Empologoma gye weddira gye neddira empologoma yokka empologoma nzizengo kuba engo yenzaala mama wango taata wa mpologoma. Empologoma n'engo tebakunengo. Ekirala kyenziza nziza ow'ente. Ng'oziza ebika bingi ow'ente ate n'ow'ente tankubira kuba sisita wange ye yafumbirwayo nze sijja kuwasaayo kuba ab'ente baba bampita kojja. Oli Muganda? Ndi Muganda. Ale sebo abisigadde ebika bikube ng'oggyeko ow'engo ow'ente n'owaki ow'engo ow'ente n'ow'empologoma. Ow'engo ow'ente n'ow'empologoma tebakunoonya. Ebika ebisigadde wandyetaaze ng'ali mu myaka emeka? Eddiini twagirabye gye weetaaga then age bracket ng'ava ku myaka emeka paka ku myaka emeka? Okuva ku myaka 2 okutuuka ku myaka 3. Ye mukyala gweneeta. Kiki ekikwagazza ab'emyaka 2? Abaana myaka 2 abaana abamu baba bakyalina genjagala emyaka gyenja okusobola okukwatagana nagyo. Olina emyaka ngemeka? Gwe olina emyaka nze nina emyaka 25. Kati oyagala 2 paka ku 3 wakati awo. Ebintu bino tobikedde tebikuzitowererekeyo? Sibikedde nalwawo. Walwa nawo? Nalwawo kuba buli wendwawo ate nja kwonooneka. Dwanga sazeewo zijje ku myaka egyo. Tribe, leka twogere ku tribe. Wandyetaaze nga wa tribe ki? Mwagamba eno tribe eno. Neetaaga omukyala nga Muganda. Omukyala gwe neetaaga Muganda yekka. Tribe zonna temanyankole kira muntu baki? Tribe ndala neetaaga Muganda. Muganda yekka yabaako yekka. Kwegamba atali Muganda tatawaana. Ate ekirala kye wandyetaaze mu kyalo oyo alina kubanga Muganda nga teyeddira ebyo bika by'ogambye. Okusoma okifaako nnyo ng'akola alina okuba ng'alina omulimu tubadde tujja ng'akola. Okusoma kwe sijja kutunuulira nnyo kasita abanga mukozi kyekisinga. Ne bw'aba teyasoma naye nga mukozi nga oli lwedde omutandikirawo ate bw'abaayo ng'agamba nti nze kasitono ntandikirawo bizinensi nsobola okutwala mu maaso obulamu naawe oyo naye mwagala nnyo. Oli lwedde mufandinga. So omwana w'obuwala bw'obeera eyo nga omwami wuno agambye ye ali ready okuba ng'atandikawo bizinensi mutwale obulamu mu maaso. Singa omufuna nga tali ready kuzaala omwana nga tali ready naye nga waali for marriage, yes things happen. Oyo simusobola sobola ali ready. Anti ayinza okugamba katumale okukola ssente and then tulyoke tuteekemu bino eby'abaana. Already omwana ne bwamuzaala kati sofa ndi prepared. Neteeseteese akaana kagenda kuba plan weteeseteese bulungi kituufu. wazimba
saazimba pangisa naye nga owulira nga buli kimu okisobola singa oba ofunye omukyala ali mu age group eyo ne mutambuza bulungi obulamu kuba nze omulimo gulina ate ngaera omulimu kukolaki guvaamu ssente ese otulabirira n'omwana toyagala mukazi agenda kukulira mmere nga tazaala nyabo awo wegiri wetugenda kubaga tweyongererayo ddala omwana maama nga tubuuza nti singa omwana aba eyo kabula soke saagala kumensioninga nnyo bitundu by'abantu kabula soke egomba kyazanga kitugumu luddawa n'alaba Delta TV n'agamba ekiseera kyange kyekino omwami yono gwe naloota gwe nawulira mu bitabo oli redde okumunonayo ndi ready abaawana ate bw'aba ng'ali mu Kampala muno wonna waali ne bw'aba ludda ne bw'aba Sembabule ndi ready oli redde omunonayo kuba ready nange nvuga safari ndi ready oli redde ogenda mu bazadde ndi ready okuvisitinga abazadde singa abeerayo ndi ready wandyetaze omukyalo yakukwata atya nga oli redde okumulabirira olwedde omukolera bizinesi ne bw'aba mu kyalo ojja musembeza kumpi mufuuke omuntu omu ate olabe ne ku bazadde bwe nga bw'ongambye nti oli redde gwe wandyetaaza omukyalo ono nga gwe bw'oli redde okukola ebyo ebintu ajje ng'amanyi ki kyennyini kyagenda okukola era awo wenyini tusigire ku kifaananyi ky'empisa z'okooye mu bakyala nti bw'oba oli mu kino mwatoli mutonyo whatever omukyala atali mukozi simusobola kyekisooka nga si mukozi simusobola ekirala ekyokubiri omukyala nga alaba ono n'oli ebyo byensinza okukoowa kikubirewo ddala nti omukyala omwenzi tonoonya mwana mulenzi tatawaana abasinga benzi oba baba ne bye banoonya olususu tebamulekedde mmere ahiya mulimu omukyala eyanyumizaako mbu ye ekimwenza bawe talekaawo ssente ate najja n'amusaba ennyama n'amukuba so ng'alina okufuna akusala amagezi gonna okuleeta ennyama ewaka to survive. That's why olwaleero balina n'abaana be batazaala mu nnyumba. Once omusajja kankayiseewo w'osuula obuvunaanyizibwa bwo things will happen oba oyagala oba toyagala ebintu bigenda kutuukako omwana wa taata so olina okuba nga tosuulawo obuvunaanyizibwa bwo nga taata ng'otaata tweyongereyo nga tasula kati tosobola kunga nti ekikwendesa olina kyonoonya kuba buli kimu kibeerawo waka kireeta mu bungi. Abasajja abasiraamu n'abasinga balabirira abakazi what I hear have no experience there. Kireeta mu bungi ate ne ssente togenda nti onoonya zifikka era naawe ng'omuntu bankuwaayo ku ssente okusiima kyokola okyokundabirira. Olinga omuwalabu ebyo mbiwulira mu bawalabu nti basasula bakyala baabwe so omukyala ono oli ready n'omusasula ndi ready ng'akoze kyalina okukola akulabiridde bulungi. Tubadde tuli mu kugoba ku byokyawa mu bakyala bono omukyala omutambuze oba baganda bamuyita ow'embaliga atajja mu maaso go tazirekeyo oyo akuleke takuba then ekirala kye wandyetaaze kyabajja nakyo respect yetaagira ddala teri musajja atadizaabira respect of course alina okujja nga amanyi nti eswala 5 ate bw'aba alina linnya bashifula naye nga swala 5 tazitegeera bano abewaffe ab'e Kampala sibasobola wangi taata sibasobola alina okuba nga baziyita ki jjajjange alina okuba nga asaddeyo egundi eswala 5 bw'aba tazimanyi nga ajja ziyimirizaawo bw'aba tazimanyi naye ng'alina empisa ofukosa omuyigiriza bw'aba ali ready okupiikinga. Olaba ddi nti omuntu talina mpisa? Abantu abamu basibuka empisa olw'ensonga tosobola kubanga ondeseewo siina kyakulya ate nfukamire not at all. Anti kati era otuuka okunoonyeza omuntu oba omanyi nti byonna obisobola omuntu ow'empisa kuliisiza mukazi nawe tosobola kukola ki kweriisa. Abantu abamu besobola okweriisa naye ng'okuliisa abalala anti kati awo tonoonya omuvaako n'omuleka nenze ndi ready byonna oli ready okumuliisa na byonna empisa ez'obwenzi z'abaalekayo ng'ajja okuwa ekitiibwa ekyo kyo nkyetaagira ddala. Ekirala taata teri musajja atayagala kitiibwa awo oli mutuufu. Byebyo sofa
kale tweyanziza nnyo tweyanzege sigenda kubanga nnyongerako ekigambo ekyange n'ekimu bwe bityo nno bwe bibadde ebyolunaku olwaleero adda mu mboozi ayinza munnange nno obutagiwoomya omwana omulenzi bwebyo byayogedde agenda kubanga atuwa ku namba y'essimu atali siriyasi alimu omuze ogw'embaliga mukwano tonoonya atasobola kusaala swala 5 mukwano weewumuzeemu ng'olina linnya eriye Kampala kabe nga atuwa ku namba z'essimu tusobole kubanga tweyongerayo atusomere ku namba z'essimu singa omuntu aba akwagadde era ogamba asaaga ayagala omugulira ka Guinness takuba nkubira soko bagambe essimu zange esooka eri 0751 01 24 93 tugiddemu mpola mpola bagiwulire 0751 01 24 93 yeeyo yokka gy'olina n'eyokubiri eri 0787 68 398. Alright, kano nno kalowoozo eri ababa basiimaganye mwenna mukubirizibwa okubanga mumitinga mu kifo kye bayita ekyolukale so that mwemanya ebiddirira nga mumaze okusisinkana tebivunaanyizibwa ku TV station oba omuweereza wa pulogulaamu eno. It's between you and your partner. Love is kind, love is patient. Gumikiriza ku mwagalwa wo togenda kubaawo ate nkubira akasimu ngambe mwana gwe nsomanyi ono yangamba okundekeranga emitwalo 2 kati andekera kasanvu kati nveeyo nfuna omulala. Love is kind, love is patient. Ogenda kubanga ogumikiriza omuntu oyo gw'oba ofunye otegedde zuula omuntu wo nawe ali eyo oli bweru wa ggwanga mitala w'amayanja nga bwandyetaaze okuzuula omwami oba omukyala ow'ekirooto kyo and this thing is wide. Tolowooza nti kuzuula mwami oba mukyala kyokka kyokka. Osobola okuba ng'olina eyakubulako muzaddewo maama wo mwami yakuleka n'olubuto oba luusi munange n'afuna obuzibu n'akisidenti n'otaddamu muwuliza ng'abe waabwe osobola okubanoonya ebyo byonna ogenda kubanga ojja wano ku woofiisi za Delta TV wokka ogenda kubanga ojja kumbuuza ojja kubuuza bannange Daisy Jada waali tujja kumala ensonga tugenda kukwasaganya mpola mpola neyanzanyo neyanzege sigenda kwerabira kubanga mpisaawo abanyambaza olunaku olwaleero outfit yange eno ennungi ennyo beba Christ Alone Daybe Fashions bakola delivery both worldwide and countrywide. Ngenda kubanga kwa ku namba y'essimu bayina 2 pieces ez'omulembe bayina short 2 pieces bayina obina obwa silicone material bayina engoye ez'omulembe nga olugoye olwambala nga gwe alina weka bafune ku namba y'essimu eri 07 5 03 Yes, ebyo no bwe bibadde ebyolunaku olwaleero neyanzanyo neyanzeke mwebale nnyo okuva gye twatandikidde omukama atakumira mpeera abeere nga abankumira abalwadde nsaba Kristu abanoni abawonye abasiraamu nsaba Allah abawonye tweyanzanyo tweyanzeke. That's enough for today. Shalom, shalom.